Ekitongole ekivunanyizibwa ku bakozi mu nsi yonna ekya International Labour Organization nga kiyita Minisitule evunanyizibwa ku bakozi kibakanye ne kaweefube okuyamba bannayuganda abanoonya emirimu okubayunga ku bakozesa nga bayita ku mutimbagano. Entekanteka eno egenda kutandikira mu disitulikiti okuli Kampala, Mukono, Gulu, Hoima ne Mbarara n'oluvannyuma yeyongereyo mu bitundu ebirala nga abakulira abakozi mu disitulikiti zino batandise dda okubangulwa. Kamu njagala omuntu wa myaka bwegiti, njagala nga ayina oba qualifications bweziti, njagala nga asula bwati kati yo data nekebera muli munda nejja mangu abaliyo nebakuweereza gamba olaba nti ejja kutwanguza emirimu gyaffe okulaba kunoonya abantu abeetaaga ate n'ababeetaaga mu bwangu. Mu nkola eya bulijjo anoonya omulimu kibadde kimukakatako okutwala ebiwandiiko by'obuyigirize bwe mu bitongole ebyenjawulo okusaba omulimu. Wabula nga ku mulundi guno kigenda kwetaagisa kussa mpapula ze ku mutimbagano. Enkola ebaddewo yaffe ebadde of course omuntu aleeta application ye n'aleeta CV ye n'obiteeka mu system kati ate awo ogenda okumunoonya n'oddawo ati n'okebera amannya gonna g'oyina kwegamba ebadde twala obudde nga buwanvu nnyo eri ebaddewo ne kati eno nga bwe ŋŋambye ejja kutwanguyiza ogaba oteekamu n'ofeedinga n'oga nti kino kye neetaaga ekijjo mangu nnyo ate netakuwa kimu kyokka bwe ba mirimu nga birimu bingi. Enkola eno esuubira okumalawo enguzi wamu n'okuleetawo obwerufu mu kugaba emirimu ssaako ne kampuni ez'ekimpatiira zino nga zibadde zisuubiza okufunira bannayuganda emirimu naddala emitala w'amayanja nga bangi bamaliriza banyagiddwa. Enkola eno egezeddwako mu mawanga ga Africa agawera omuli Nigeria, Ghana n'amalala ate n'evaamu ebibala. Stella n'abakoza WBS TV Kampala.